ennaku z'omwezi lya 29 omwezi gwa 7 omwaka 2025 29 omwezi gwa 7 omwaka 2025 it's the second day of vetting era nga bwe twakutegeeza olunaku olweggulo wadde olunaku olusooka nga ekibiina kya NUP akakiiko ak'ebyokulonda akulemberwa omukyala Harriet Chemutai batandise kye bayita vetting process. On the behalf of the what? Olunaku olweggulo enteekateeka yabadde banaffe aba yadde Rubaga North Nakawa West saako ne Kawempe South ba road councillors be babadde bakwatibwako olunaku olweggulo. Ekiro muvubo so oluvannyuma lwa Rubaga North olunaku olweggulo Nakawa West saako ne Kawempe South olunaku olwaleero bagenda kukola constituencies endala 3 mwe muli Rubaga South, Nakawa West saako ne Kawempe North. Session eyasoose olunaku olweggulo yawedde essaawa 4 ate abantu ne batagwawo. Abantu bavudde wano ssaawa 4 ne basigalawo zigenza owera ssaawa 2 ng'akakiiko ak'ebyokulonda katandisedde okuba nga kasunsula abantu ababadde basuzeewo. Ssaawa 2 akakiiko kadde katandisedda okusunsula abo abasuzeewo. Wetwogerera abo bawedde dda kati batandiseeko enteekateeka olunaku olwaleero. Olunaku lwakubiri bali kuba naffe aba Rubaga South, Nakawa West saako ne Kawempe North ba road councillors be basoose nabo era nga Kabaka Dennis kwagaliza bisima. Amina. Bagasa ino ngojide mu white anti ezimu kupate colors soboto kujyayo ko red ne white Amanya Domba haba kansala ddako mu Kawempe to parish mwetuukireyo ngafu twetuukireyo
ekiseera naffe bafutu soja tubeere abakulembeze ab'omugaso ekiseera naffe abavubuka tulage ntusowereza eggwanga lyaffe olwasoma nga batugamba ku bakulembeze b'enkya abantu bagamba olwenkya bwakoze ki olwenkya bwakedde abantu omukawempetu bina baweereza bulungi ekyomukisa kyemusinza okufuna nti yonze omu ku basitudensi abaatikibwa mu NUP adiologi y'ekibiina endi wano adiologi y'ekibiina ngitegeera bulungi nnyo so ndi mukulembeze omuteeketeeke banaye olunaku lweno nze nga denisite omanyi olina okulaga byokoledde struggle nga denisite biki byoyiseemu biki byokoledde struggle ebintu ebyo byonna byonna olina biraga eggwanga embeera gyoyiseemu struggle oba osaanidde oba olina omwoyo gw'eggwanga mubira byonna byonna bakama bange ate nga n'obuweereza tuweereza kuba buli kimu mwekiri bulungi nnyo bye tuyiseemu tutulugunyiziddwa nnyo tukoze emirimu gy'eggwanga buli wamu tambudde n'omukulembeze Uganda yonna tumwe okuva gye twatandikira tufunye ebintu bingi batukubye amasasi mugalaba batumenye amagumba mugalaba gaago gamenyeka tufunye za accident mulaba nga tuli mu struggle tufunye ebintu bingi nnyo ate nga n'obuweereza mulaba batusibye n'obuweereza kambale n'okulungi tukoledde abantu by'obuweereza abantu ezo na bondi bino obuweereza ebintu byetukoledde abantu laba ng'omukulembeze olina supervise nga nolaba ebitundu kiri kitya kale olina akafaanani kesirabye akafaanani ka fulaga wali gundi bayitawo wa wali gundi olunaku lweruuka okajjukira bade mayito kalina era ne bansiba so bebo banaffe nga bwenkugambye nti olunaku olwaleero ekibiina ky'NUP kyagenda maaso n'okusunsulwa olunaku lwakubiri bali ku Rubaga South eno ye Kawempe North eno tente eno ya Kawempe North nga bwolaba this is Kawempe North kati bwova wano eno ye Nakawa West eno